mukama yebazibwe nnyo nyini mikwano gyaffe abatulaba ate era abatuwuliriza. Mwebale emirimu gye mutuusizaako engalo olunaku lwaleero, lunaku lwa kutaano, ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa Novemba, gwa nnaku 30 esigaddeyo ennaku 2 zokka, lwe lw'enkya olw'omukaaga nga 29 ate n'olw'essande ng'ennaku z'omwezi 3 oyo Novemba tumukuba oluku mu mutwe olw'ekisa kya Katonda. Yeebale nnyo Mukama atutuusizza wano. Yeebale nnyo Mukama atutuusizza wano. Tugamba bugambi nti olugendo ono lwonna abadde Katonda agabiridde awatali, akoze ebikulu, akoze ebinene. Bangi beeyongedde okukkiriza nti waliwo Katonda. Bw'otunulira by'oyiseemu, bw'olaba Mukama by'akkoledde, essubi waliwo watuuka ne likuggwaamu, naye ate Mukama n'akuzzaamu amaanyi n'olaba ng'oyiseewo. Omwaka gugenda. Gino gy'emisingi egisembyeyo mu Novemba. Gy'emisingi egisembyeyo mu Novemba kubanga tukola Monday to Friday. Nja kudda okukola emisingi olw'ekisa kya Katonda ku Monday ng'ennaku z'omwezi 1 Desemba. Nga 1 Desemba tugenda kutandika ekisiibo ekifundikira omwaka, ekisiibo ekisembayo mu mwaka 2025. Kitandika ku Monday okuggyako Nakawere ayonsa oyo omuto, kubanga ebintu by'olya ne by'onywa tebigasa gwe wekka, gwe teweetaba mu kisiibo. Naawe ali olubuto naawe teweetaba mu kisiibo. Ali ku ddagala eryo lye bagamba nti sooka olye olyoke olimire, naawe teweetaba mu kisiibo. Yes, nze ekyo nakisaba Katonda, tewali kisiibo ky'emisingamu wadde olunaku olw'ekisa kya Katonda. Ng'omuweereza nakimanya nti okusiiba kwa Kristo kwe kwayamba abatasiiba. Matayo 17 olunyiriri olwa 21. Matthew chapter 17 verse 21. Agamba nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Naye ng'ate ekyo kye yali agamba nti ekyengeri eyo kyali kirina gwe kivuddeko. Yes. Matayo 17 olw'e15 olw'e16 olw'e17 olw'e18 19 20. Waliwo awo omulenzi eyagwanga ensimbu nga ne maama we yamupowa. Kyewuunyisa nnyo nti ate taata yali akyagezaako. Kale kitaawe yali amuleese ng'amuleetedde abatume. Abatume nabo abakola ogw'okulya n'okunywa. Abatume abeeyunulidde ku kuba nti balina Yesu be bamulina ng'enjogera y'ennaku zino. Yesu ffe tumulina, okozeewo ki ekirala? So omusajja bamuleeta, abatume ne bamwerijjako, dayimoni nga teyeenyenya nako. Yesu wajja, omusajja n'amugamba nti munnange bano biremye. Yesu n'anyiigamu awo naye mmwe kati ndituusawo okubeera nammwe. Anyway, n'atabukira dayimoni n'agigoba, omwana n'agwa eri n'abanga afudde, naye ye yali process. Taata wannyonnyolera, oluusi ensimbi ebadde emusuula mu muliro, oluusi emusuula mu mazzi, emuteeka w'aswalira.
naye Mateyo 17 olwe 18 19 ng'omusajja awonya agenze naye agenze n'essanyu n'omwana we olwa 20 Yesu bwe bamubuuza mu 19 kiki ekibalobedde ddala okubanga bagoba dayimoni omubi omwana agende nga waddembe n'omusajja aleme kubaloopa eri mukama waabwe Yesu Kristo titebalina kye bagasa. Yesu n'abagamba olwa 20 Matayo 17 olwa 20 n'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono. You people, you almost have nothing in faith. Kuba yabaga nti singa mubadde n'okukkiriza okutinye ennyo okwenkana ng'akaweke k'akaladdaali mwandibadde mulagira n'ensozi nti lusozi gwe vaawo awo genda. Mwandiragidde ensozi ne zivaawo. Obuwanguzi bubeera munda eyo bwe wabeera nga wakalu munda eyo nga teri kukkiriza. Okukkiriza ng'oyogera kwogere ku mudomo ku mimwa tewali kikolebwa. Nabaga nti singa mundamu mwe mubaddemu okukkiriza nga kutene nnyo ng'akaweke k'akaladdaali. Mateyo 17 onyiri olwa 20 mwandiragidde olusozi luno ne mulugamba vva wano genda wali era n'olwo ne lutabuuza bibuuzo ne lugenda bwe mulugambye okugenda. Olwa faith n'abagamba era singa twali kigambo kye mutayinza. Singa twali kigambo kye mutayinza. Naye olwabirimu olumu bayibuli ezimu baalugiramu ddala. Abantu baagala okulya paka kufa. Bayibuli ezimu ojja kuba ng'ogikebera awo mu ddiiro lyo mu nnyumba yo wonna w'oli kutte naddala bayibuli ezo ez'oluzungu ng'olunyiriri teruliimu. I recommend to buy New King James Version. Yensonga lwaki buli kooti gye tuteekayo ku TV tuteekayo tukootinga NKJV kubanga ennyiriri at least nyingi nnyo ze bajje mu bitabo ebirala mweziri mu New King James Version ne mu Old King James Version. Ye edition yasooka in 1611 yali investment ya kabaka wa Bungereza kyebaava bagiyita King James. Kyova olaba Bungereza wadde obunene bwayo yenkanankana nga Uganda naye eri muziikirimaanyi. Bano abaliyo be batandise okwewunza okwesiriwaza olubiri olwafulumamu bayibuli nga evuunuddwa kati lwafuuka lw'abali ba bisiyaga. Yes. Anglican Church esibuka mu lubiri lwa Bungereza. Era be baatuwa amateeka ng'abafuzi b'amatwale gaffe agagaana ebisiyaga agagaana byonna kubanga amateeka copy and paste ya bayibuli okutuuka basiriwalidde obulungi ddala ne babaakinga ebisiyaga naye nga olubiri lwabwe olwa Bungereza mwe mwava ensimbi ezavunula bayibuli okugijja mu Hebrew Aramaic okugizza mu Lungereza. Era bakozesa abantu ddala ab'omwoyo abantu abategeera kye bakola ababijja mu limi luli n'obwegendereza ne batwala obudde ne babiteeka mu Luzungu. Oluzungu oluzenga lulongoosebwa kuba lwali lukambwe ennyo naye ng'ate mu kulongoosa tikitegeeza nti jjamu olunyiri olusuule. Era bo bakyakuumya ennyiriri naye gye bujja era n'ekyo ekitabo kya King James nakyo ojja kulaba nga nakyo bakiyingizaamu amagalo gaabwe amakyafu abali b'ebisiyaga nga nakyo bakyonoonye kuba kati ennaku zino waliwo King James gye nalaba nga bagikolera eyo Korea bagikolera China ebikoleddwa mu China mubimanyi. But apparently bw'oba ofunye kasente n'emuzina ennaku enkulu
osobola n'okugula bokisi 3 eza New King James Version naye omala kusomamu naddala bw'osanganga ekitabo ky'ogula Matthew 17:21 nga mweri omanye ebisinga obungi mwebiri kubanga 21 lwaki bagirwanyisa eyo yenna muzisa y'omukkiriza tuli mu program Emisingi ku Salt media platforms zonna from Salt FM to Salt TV to all our social media handles. Olunyiri olwo lwabirimu olumu sitaani alutiira ddala kubanga yenna muzisa w'abakkiriza ng'oli mukkiriza naye nga tosobola funayo kaseera kasiiba oli bubi. Mateyo 17:2 mulabe bwannyonnyola nti singa mubadde n'okukkiriza okwotenne nga kulinga akaweke k'akaladdaali mwandiragidde olusozi nti siguli bwava wano genda wali ne lugenda wali olunyiri lufundikira lugamba so singa twali kigambo kye mutayinza naye batutuuka ku 21 rather naye batutuuka ku 21 verse 21 Matthew 17:21 naga however wabula this kind ekyengeri eno cannot go tikiyinza kuvaawo without prayers and fasting awatali kusaba na kusiiba. Akagambo prayer kakiikirira okukkiriza kiwandiike akagambo prayer kakiikirira okukkiriza naye ate akagambo fasting ako kakiikirira kwesiga. Akagambo fasting kakiikirira kwesiga. Prayer represents having faith. Prayer represents faith. You have faith, you pray. But when you take another step to fast, that means that you have trusted God. Kubanga sebo nawe nyabo omuma guno ogwogeranga bolaba nti ndi mukwogera obanga bwompulira oba gwalaba n'ebifaananyi nga bwondaba naye tegunyumirwa nnyo okwogera bwogezi omumwa gulya omumwa tegwagala kusirisa kulya omumwa gulya ne bwe buba butwa era gusigala gulya omumwa gunywa ne bwe buba butwa era gusigala gunywa. Mikwano gy'abagagga bangi mu kibuga omwo bajjanjabyeko bagagga bannaabwe mikwano gyabwe babatutte mu malwaliro ag'amaanyi ennyo mu nsi yonna ng'endwadde gye babajjanjaba evudde ku mwenge ogwo omuka. Naye ne basigala nga nabo bagunywa. Omumwa muzibu nnyo. Omumwa gulya gunywa. Batutte bannaabwe ng'ebibumba biweddewo. Batutte bannaabwe ng'ensigo ziweddewo. Ensigo zaalemerwa okusengejja lika kubanga Katonda teyazikola kusengejja mwenge. Ensigo z'amazzi, ekibumba ky'amazzi. Abantu bateekamu emyenge emizito naye omumwa tegufugika to the extent nti katu sigala asinga okubeera ew'ebbeeyi waaba abagagga ddala aliko ebifaananyi ebiraga kansa omukambwe ennyo kubanga kyatuukanga gavumenti z'ensi yonna tezisobola kuleka sigala emisolo giri waggulu
ebintu bibiri nga byonoona obulamu naye nga bicontributinga nnyo ku economy mu nsi yonna, omwenge ne sigala. Nkiddemu ebintu bibiri ebimanyiddwa nti butwa bwennyini, poison mu nsi yonna, oba America, oba second largest economy China, oba Russia, oba Buwarabu, oba wa, ne bwe baba nga tebakkiriza mwenge ng'amawanga g'Abawarabu, era sigala kkirizibwa. Ebintu bibiri ensi yalema byesonyiwanga butwa, omwenge ne sigala. Kati sigala, World Health Organization, ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna, kyalagira buli afulumya sigala ateekeko ebinaddirira eri oyo anywedde sigala. Ne baga nti ekyo kyangu nnyo. Bateekako emimiro egisensebuse kansa, bateekako amawugwe agaweddewo kansa, bateekako kumpi omufu afudde mu nfa esinga obubi. Naye kubanga omumwa setaani agukozesa byayagala, abantu basigala baga nti babawe. In fact tebagula na minwe, abagagga agulira ddala paketi, oba bagula bomba, waliyo kyebayita bomba ya sigala, waliyo kyebayita paketi ya sigala, agula paketi. Ow'eminwe w'abaavu, sitaani tasosola, oba oli mugagga akukubirayo, oba oli mwavu akukubirayo. Abamusokota abo nabo sitaani agamba ajja balya, abagula omunwe abo nabo sitaani agamba ajja balya, abasaba entundu, olina amala okafuwamu nga luwa akalinze, abo nabo sitaani agamba bajja balya. Abasobola eminwe 2-5 nabo sitaani agamba nti naawe akutwaliramu, n'abasobola ebbomba n'abasobola packets. Abantu abayivu abayina emigaso, people who really add value mu nsi yonna, n'omusanga nga smoker, deadly smoker. Sigamba nti obubi tabumanyi, naye omumwa tegufugika. Omumwa, so awo omumwa bayisizaamu obutwa obwa buli ngeri, bayisizaamu sigala, bayisizaamu enjaga, bayisizaamu shisha, bayisizaamu omwenge, bayisizaamu buli kasasiro ayise mu mumwa. Era omumwa tegwagala kuwummula paka omuntu lwata omukka ogw'ensi eno wakoma. So kyoba olaba okusiiba kwa maanyi nnyo, kubanga kukuteeka mu disipulini. Okusiiba kudisipulininga omumwa, n'obiraba n'amaaso naye n'ogamba neesize Mukama. Kyegambye nti okusiiba kuba kwesiga Katonda. Enjala neetuuka essaawa zeekunyoola, naye ng'olaba endagano gy'olina naye Katonda atali atanywa, toyagala girinnyamu. N'ogamba Katonda wange atali atanywa leero nteeka okumusenamu amaanyi, ateeka okumpa amaanyi agajjawo ekintu kino kya ngeri nnyo. Okusaba kulaga okukkiriza, naye okusiiba kulaga bwesige bw'olina mu Katonda. N'abakulembeze abaagalwa ennyo, kizibu nnyo omukulembeze okulagira abantu basiibe, baleke okulya n'okunywa, ne mu nnyumba ye mwennyini aba afunamu agenda wakiri obbirira mu toyireti. Y'ensonga lwaki okusaba n'okusiiba, that combination is very powerful, kubanga it's a symbol of total obedience, trust and faith.
ogondera Katonda ku ddaala erya waggulu, okkiriza Katonda ku ddaala erya waggulu, weesiga Katonda ku ddaala erya waggulu, oda ey'oyo atalabika n'amaaso agagwamu ettaka n'ogikwata, nga lwaki ebisigadde tebikuvunnamire. Era ebimu ku bye tufuna mu kisiibo mu bulamu obwa bulijjo kwe kufuuka a disciplined person. Bw'oba osobola okuleka emmere, ssaawa z'emmere eyina engeri gy'ereeta akawoowo, n'ewaka watabeerangako kawoowo, era oba olyawo ng'akawoowo kasonze. Era bwe kasonga, communication mu lubuto neetandika. N'owulira ng'ekyenda kyetoola, mulimu ekintu ekitambula kigende muno nga akawoowo ako tosobola kunoonya we kava. If you can hold on that discipline, that means n'ebisigadde bisobola okukugondera. Omuntu omulamu ataligamba nti mulwadde, ataligamba nti ali lubuto oba nakawere, agamba tebakulima nti nsobola okusiiba, ng'alaba tasobola kusiiba era tasobola kwewala kibi. Mbiddemu ebigambo bino. Omuntu omulamu atali nakawere, atali nti ali strong medication nti mulwadde, atali lubuto, wabula nga ye ali awo tasobola kufuga mu mwagwe. Nagani kisiibo, kisiibo, ye ne mala nkigezaako, ndowooza bwe ziwerera omunaana nga nfudde. Ng'omanya nti ono ate era tasobola kwewala kibi. Kubanga one of the other disciplines, one of the other benefits that we get out of prayers and fasting is discipline. If somebody can give discipline to the mouth, you can give discipline to other parts of your body. Hello? Bw'obanga osobola okufuga omumwa ogwo, emisana wonna n'ebitundu ebisigadde osobola obiga nti waacha weewe. Kyova olaba kulimu amaanyi naye Mukama tagaya kusiiba. Mukama tanyooma kisiibo. Kyava ajjayo amaanyi n'akuggirawo ekigaaniddewo. So abooluganda, ekisiibo ky'amaanyi. Yesu kyava agamba, however, this kind cannot go except by prayers, not only prayers, but also fasting. Matthew 17:21. Sitaani olwo bano abali b'ebisiyaga baakozesa lwe zimukunyize basooka okujjamu ne bazisuula. Ova ku 20 ensonyi sitaani talina tebakulimbanga. Era otyanga nnyo omuntu gw'obeera naye oba gw'owangana naye oba mukwano gwo n'aganize sikyalina nsonyi, muveeko. Oyo afuuse sitaani, talina nsonyi, talina kimuswaza. So osoma n'ova ku nyirwa 20 n'ogenda ku 22. Wakati waliwo 21. Very soon ngenda kudda nziremu mbasomese ennyiri ezibula mu Bayibuli ne ze baatu ate neeyongedde okuzuula ze baatoolako. Neeyongedde okuzuula ze baatoolako. Nkizuula ntya? Tiwali rocket science okwata bukwasi King James Version kuba yasooka. N'okebera zino zonna ze bagenze bateeka ku standard zaabwe, American standard, manyanga standard, standard. Before okwata original text ne bw'okwata ya Hebrew Aramaic, Katonda baba akuyamye ng'omanye olutegeeramu. Nziyina zonna. Naye at least ntegeera eya King James Version, the old version and the new version. Sitaani akimanyi bw'onoosaba n'osiiba ojja kuwangula ekintu ekyengeri. Now, nagenzeeyo nga nkugamba nti nakizuula nti okuwonyezebwa kw'omwana w'omusajja ono
n'omusajja yennyini n'awonyezebwa kuba n'alina omulwadde naye aba mulwadde. Ojja olaba obubanga ddala oli muntu afaayo ebbanga lyoba n'omulwadde naawe oba tokola. Ebbanga lyoba n'omulwadde ebirowoozo byo bikyankalanyizibwa oba mulwadde kuba naawe obudde bw'obadde opulanningiramu bizinesi yo ate oli mu kupulaninga tutwale obujji mu ddwaliro tumutwalire naki ekirala tugule naki ekirala tugende essaawa mmeka. Olugendo olwadde lugenda mu bintu ebiri productive ne lugenda mu hospital. So noono omusajja naye yawona, n'omwana we yali agwa ensimbu naye yawona. On whose account? On Jesus' account. So when a leader prays and takes fasting for edification of the body of Christ, for repentance, waliwo abasaba ne basiiba naye ng'ekibi kibawoomera. Alangira okusaba n'okusiba era n'asaba n'asiiba naye ng'ekibi akisigaza mu nkwawa. Amakulu amalala ag'okusaba n'okusiiba kuba kumenyeka, kuba kwenenya, kuba kusaba kusaasirwa. Amakulu g'okusaba n'okusiiba si lusozi lwokka kuvaawo naye okudda obujja, okutereeza obulamu, okuva mu mabbali g'amakubo gy'obadde olaga n'odda mu kkubo. Fasting and praying brings more discipline and more righteousness. More discipline and more righteousness. Ufuna okwefuga n'obutuukirivu. Ufuna okwefuga n'obutuukirivu. So kiba kizibu nnyo okuga nti ekibi ate kyo okiwoomerwa naye mbu n'amaanyi oyagala ogasene. Tekisoboka. Waliwo emirimu gye tukola ne tukolera bwereere kubanga wabaddewo ebirala ebyokukola wakati awo. Okuvuga emmotoka z'empaka osobola okubeera omu ku basooseeyo, osobola okusookayo by the way naye nga si gwe akulembedde. Kikutabudde emisingi bwe gibeera. Okuvuga emmoloka z'empaka osobola okusookayo naye nga si gwe akulembedde. Ombuuza engeri gye kibaawo ekyo anti gwe togoberedde check point si zonna. Abavuga emmotoka z'empaka balina check points. Waliwo points wooteekwa okutuuka, wooteekwa okutambulira, wooteekwa okutonyeza kano ne kali. So si kuvuga mulambalo n'otuuka. Kakati osobola okusookayo naye nga si gwe akulembedde. Osooseyo mu bukulupya. Egwe kuba akafaananyi katuve ku mmotoka kubanga ffenna tetuzimanyi. Naye kuba akafaananyi nga musimbudde mudduka mu kisaawe. Okyajjukira okusimbula okudduka mu kisaawe. Kaakati muba mwetooloola ekisaawe. Omu ku mmwe n'abavaamu n'atagenda kwetooloola eri n'atemera wano wakati mu kisaawe adduka agende ku finishing line. Tuli ffenna mwasimbudde ku kisaawe side eri. Kaakati banno beetoolola bagenda kumalayo bakwate ensonda zonna ennya. Gwe n'oweetako ensonda emu mu makati g'ekisaawe n'ovaako n'otemerawo speed era gw'osookayo wali. Gw'osookayo ku kaguwa nga bano bakyagenze mabala y'ekisaawe nga bwe kirwaniwe nga bweri. Naye si gwe abeera akulembedde.
osooseeyo naye sigwe akulembedde, wasimbudde mu kudduka naye enziruka gy'odduseemu si eyo mu mateeka. Buli muzannyo guba n'amateeka agagufuga. So otemeraawo buli muntu ne yeewuunya ne baseka n'abamu ne bagweri ne bagalaba omuyaaye n'atamanyi kubisala naye akulaba toli muyaaye. Kati eyeetoolodde eri n'agoberera emitendera bw'atuuka n'akaguwa bakata bakajjawo yakulembedde. Gwe wasooseeyo naye si gwe wakulembedde. Naye mu kusaba kuno n'okusiiba togenda bugenzi mulambaalo. Weekebera omubiri gwo, weekebera obulamu bwo, weekebera empisa zo, weekebera entambula zo, weekebera obulokozi bwo, weekebera okukkiriza kwo. Weekebere. Tosobola kusaba n'osiiba naye ng'olina n'eyirizi n'oga nti byo Yesu alimbye yagamba nti ekyengeri eyo tekiyinza kufuba kati ate nga kiremeddewo ng'ate osabye n'osiiba teweerabira nti olina yirizi. Tutegeregana. Kusaba n'okusiiba kutaapingira ddala mu Katonda. Olina okugoberera emitendera. Kwenenya. Kati kuno okusaba n'okusiiba okusembayo kwo kuba kuteerereza ddala bulamu. Mikwano gyange brethren, kuba kuteerereza ddala bulamu. Kuba kugaana kuddamu kukola nsobi z'obadde okola olwa indiscipline. Kuba kusalawo kugonda. Kuba kusiima Mukama. Kuno okusaba n'okusiiba kwe tugenda okutandika ku Mande okw'omulundi ogw'e12. Waliwo abaakwata ekisiibo naye nga guno omwaka tebagumazeeko, tebatuuseewo wano. Ekisiibo n'ekyogw'omunaana baakirimu. Takuleseewo lwakubanga ye gwe asinga obutuukirivu. Eyo mu kkanisa gye muli mu bibuga ne mu byalo ne mu mawanga g'ebweru mumanyiyo abooluganda abaziikiddwa si lwakubanga balina ebibi. N'ewiiki ewedde mwagenda okuziika bapasita bafudde, abakadde b'amakanisa bafudde, abaweereza mu categories ezitali zimu different departments bafudde, abakkiriza bafudde, abantu embuto zivuddemu. Lwaki okyaliwo? Kyekisiibo ky'osiiba ekisembayo mu mwaka nga Katonda omugamba nti weebale. Tewali kwemulugunya but to show gratitude. Okusiima Mukama. Njagadde mu misingi gy'olwokutaano luno olwaleero nga 28 Novemba mwezi gugwako ku Sunday nga 3 nkole programu eno nkuwa amakulu g'okusiiba. Mwemwe nabasisiiba alusaazi zankwata weewana wekaliza ati mbwalisaazi zakwata nga bakutadde ekitali alusaazi toddamu zoogerako, nga bakutadde eruzira alusaazi toddamu zoogerako, nga bakutadde ekigoba mu Jinja prison oba wa oba Embaale yonna gye baba kusibidde alusaazi ziragawa. Bane alusaazi z'abasibe ziragawa. Laba bw'otandika okuba nti tolya naye nga te tolina mpeera. Hello. Laba bw'otandika okuba nti omisinga miruzi ezaali zikumalawo naye nga te tewali mpeera gy'ofunamu. Babaleetera akatono bwe kati ate kajja kuba ka mulundi gumu. Kabe kasinge mujja kulya naye mujja kulima nga tolimanga nako. Ojja kubiyiga kifuba.
kubanga obeera musibe. Kati lwaki tonoonya Katonda nga toli musibe? Lwaki oyagala kuwolereza? Neebaza Katonda olw'abaana abagenze balokoka n'ayingira ekisibo nga kyakigendererwa, ng'akitegedde nti omumwa gwali gwamulema okufuga, gwagala enjaga, gwagala sigala, mbiri gunoonya bwenzi bwokka. N'asaba n'asiiba nga gwonoonya pulado nga yanoonya kutereeza bulamu. Ennyonta n'emuvaako n'egendera ddala, kubanga bassebo ne bannyabo teri kintu kibi nga kubeera muddu wa sitaani. Abasajja abo abaasoma ne bannaggagga nakati abampuliriza abatanvaako bagakatuulirize banywa sigala aliko obuwanga bw'abafu okuli kansa n'endwadde ne baganda endala 52 tetuziwandiise kubanga baddu. Nsaba Katonda omwaka guno obeere muddu wa Mukama Yesu okusinga okubeera omuddu wa sitaani. Ennyonta eyo gy'owulira enoonya sisha, ennyonta gy'owulira eyagala kano eyagala kali nga tebigatta ku mubiri wabula nga bikutoolako era ng'olwala. Kugambye abagagga basondera bannaabwe ne babafunira ebibumba naye nga ekirwazizza oli ate ono takivaako akinywa. Oli n'avayo nga bamujjanjabe, Mukama aba abayambye ekibumba kye baasaala bateekamu nga kikwatiddeyo kuba kyo kimanyi okuzimba mu ngeri yakyo. Bwe baba baselebratinga nga bamukulisizaayo ye ne bamusaasira ne baga nti gwe sooka olinde ekibumba ki. Ne bamusanyukira na kunywa likazi ezaamulwaza ate. So nga kuba okwe kuli addako okulwala. Baddu, miitingi y'abaddu ba sitaani. Miitingi y'abaddu ba sitaani. Akwata mpola mpola ng'okyali muto n'akukweka sigala n'omunywera mu toyireeti n'omunywera eyewala n'onoonya obuti n'ofuna obukomera n'ofunawo ebintu ebirala ebikuunyako oleme kuunya sigala kumba ogenda. Nnaku zino nategeera nnyo amakulu g'oluyimba olw'okubanga tuli baddu ba Yesu, olw'okubanga tuli bantu ba Yesu. Singa Katonda nnyamba amafuta ne gabakako mwenna eyo naddala bakyalina addictions ezo olwaleero ne kikutuka. Abantu ba Yesu abalokole abalaba ekisa era beddembe, tuli baddu baani ffe tuli ba Yesu, edda twali ba Setaani ne tusenguka. Tuddemu ffenna oluusinga n'odduusinga naye ekibi osobola okuba kati ng'oluyimba ng'owunya walagi obanga bamuguze edda. Abantu babeera mulumbe nga tuwategedde ffeno mu Kampala titutegeera nnyo ani yafuddewa, tutegeera tunyuse. Oba oyitawo mu mmotoka oba ova gipaakingo oyimiddeko wabwere ogenda okuwulira eddoboozi erudda eri, abantu ba Yesu abalokole abalaba ekisa era beddembe, tuli baddu baani ffe tuli ba Yesu, edda twali ba Setaani ne tusenguka. N'ogamba kampitireyo nenkubagize nekubafiirwa ennyimba nziwulidde waliwo eyafudde. You can imagine. Olunaku lw'okutendereza Yesu wabawo yafudde. Bwe biba kyova baffe tusalawo ne tugamba katusuleyo nga tetusuze mulumbe. Era Friday ng'ennaku z'omwezi 5 egenda kubeera night prayer ey'amaanyi ennyo ku Kanani. Olwaleero lwakutaano tugenda kufuna service ennungi yetukuteerayo ku ssaawa 4 ku Soloti FM, ate tufune service ennungi yetukuteerayo ku ssaawa 5 ekuyise mu Lwokutaano. Naye Olwokutaano olujja tulina night prayer wandigyeyunidde nnyo, yeggulirawo ddala Desemba.
jangu ne bwovaawo ku 9 ne bwovaawo ku 8 ne bwovaawo ku 10 ne bwokeesa kubanga era olusi bwe tugenda okusuza abafiiriddwa bwe tugenda okubakubagiza era tetukeesezaawo ovaawo noddayo ewaka naye nga byobaddemu byalumbe naye otuukayo abagambye nga bayimba nti baddu ba Yesu baali basitaani ne basenguka ogenda okutuukayo oyitenga we bali nga walajawunyaawo noga nti sitaani ojooga bano abantu be babadde bayimba kati gwawuliza emisingi naawe agiraba va mu nnyimba yingira ekisiibo ng'abalala banoonya bufumbo nga gw'onoonya divorce ne sitaani. Halo sitaani yakuwasa era bawulira nga muleke oyo mwenge gwamuwasa. You must divorce the devil. It's an inner decision, personal decision. Noga no. Myaka jange gyonna gyonoonese. It's time to part with the devil. Oyingire ekisiibo ng'olina ky'olwanyisa ky'oyagala okawukana nakyo. Pastor wo teyeetaaga kitegeera. Mukazi wo teyeetaaga kitegeera. Omwami wo teyeetaaga kitegeera. Boyfriend wo teyeetaaga kitegeera. Girlfriend wo teyeetaaga kitegeera. Relationship yaffe ne Katonda mwewalo giyingizangamu abantu tebabitegeera. Hello? Relationship yo ne Katonda weewale okugiyingizangamu abantu tebabitegeera. Yeah. Toyina goyinza gamba nti owuliranga ayagala okusera n'akutegeera. Hello? Ewamwe basobola okuba bajjajja abaali abasezi ne naawe omuzimu gutandise okwagala okufuula omuddu waagwo. Ogulukuka n'oggulawo oluggi owulira ekigamba fuumuuka. Buli gw'onootegeezaako nti owuliranga ayagala okusera oli musezi tajja kukutegeera. Buli gw'onootegeezaako nti owuliranga ayagala okukwata abakazi ebyokukwata tobyagala owuliranga ayagala okukwata obwana obuto tajja bitegeera za buli mukwasi w'abaana. Abantu abo boolaba beetunda enguudo zimu na zimu si zonna siriko abeetundangaawo permanently. Waliwo abeetunda lwaki emisana tebabeerawo nabo tebaagala kukola mulimu ogwo. Lwaki ku mayumba ako basula tebannyonnyola ne bagamba abalandiroodi nti yefe abeetunda kubanga kye bakola tebakyagala. N'olwekyo bw'oyimuka n'ogamba abantu nti weetunda kifuuse ekizibu ne bw'okivaamu ne baweenenya tebakutegeera. Olaba obwamala babusiba ku batabuli be batagulangako be batalinaako okumanya. Takumanyi. But when you pray and fast, talk to God. Take it personal. Kibere personal. Waliwo ky'okwoye nga kiteekwa genda na 2025. Mukama yatuwadde omulamu omulungi. Isaaya essula 40 lunyiriri 29. Isaiah chapter 40 verse 29. Gwe mulamwa gwa vision night. Nga 3 December tugenda kuŋŋaanira ku Canaan land. Ng'ekituleese kumwebaza, kumusinza, kumutendereza n'okumusaba omwaka ogujja tumulage enteekateeka zaffe. Naye agamba yaŋŋambye mbagambe enjiri eno sinaba nagisunako nja gitandika butandisi. Aga nti awa amaanyi abazirika. Ya wena kyokola tokyagala kikulya kikumalawo.
oli mutamiivu, oli mwenzi, oli mubbi, oli musiyazi, oziriko gwawaga agenda kuwa amaanyi, awa amaanyi abazirika. N'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Oluzungu egambye etya? New King James Version. Isaiah chapter 40 verse 29. He gives power to the weak. Kiki ekirala ky'onoonya? Okola by'okola kubanga oli weak. Olemeddwa okuresistinga ekibi n'amaanyi gaakyo. You are weak. Wazaalibwa wakati mu bunafu. He gives power to the weak. And to those who have no mighty, he increases strength. Lwe lunyiriri lw'omulamwa gwaffe, that is the theme. Agenda okujja ku Canaan land, agenda okujja okukima ebintu ebi. Amaanyi mu bunafu bwo, n'amaanyi mu butaba na buyinza. Tugenda kusena maanyi. Ne munno kimugambe posta gitambuze. Isaiah chapter 40 verse 29. Theme of the year 2026. Vision night yaffe yakusena, yakuyoola maanyi. Ebintu ebyakulema okuwangula byonna ogenda biwangula. Tugenda ofuluma omwaka ng'owangudde ebibadde bikuwangula. Tebagenda kuddamu kubalira mu banafu. Togenda kufa. Kubanga okuzirika, ekidirira okuzirika kuba kufa. Katonda atulabye nga ddala tutuuse ku ddala ly'okuzirika. N'agamba, no, I am going to give power to the weak. And to those who have no mighty, I'm going to increase their strength. Agenda kukikola. Awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Gwe olina kugonda bugonzi n'ogamba mpulidde ekigambo kya Katonda, kati njagala kufuna maanyi mu bunafu bwange. Wabadde obunafu, funewo amaanyi. So tuyingira ekisiibo nga nkutegeeza nti ab'embuto, bannakawere, abali ku strong medication, nze n'abaweereza abalala, naye okusinga nze ngenda kubasiibira. Sijja balyamu lukwe, sijja kwegonzaamu, sijja kwesembereza kintu kyobola kutta kisiibo. Nja kumakinga sure nti owangula eruddeyo, kubanga ekisiibo kya Yesu kyawonya omusajja omutima ogwali gumuluma. Ndowooza ne maama w'omwana yali yamumusuulira, atayina gabonaabona. By the way, mu myaka gye nnyina sirabangayo mwami naye ng'asudde omwana nti bamumusuulire ne n'amusuula. Ne baba muyaaye. Era abayaaye baliyo banywa enjaga mu ghetto n'ekatootoke. Madamu omwana yamulemerera n'aga nti kwata muyaaye gwe. Ye n'apaala. Naye osanga atoba n'akaana. Sirabangayo. Ewammwe oyinza oba wakirabako, njogera ku experience yange. Sirabangayo musajja gwe basuulidde omwana naye n'amukwata n'agenda n'amusuula. Ne Bayibuli yayogera mu kitabo kya Isaya ono essula 49. Katonda awa obujulizi ku bakazi abasuula abaana. Isaya 49 onyirirwa 16, 15 ne 16. 15 ne 16. Isaiah chapter 49 verse 16 to 15, rather 15 to 16. Egamba nti omukazi
ayinza okwerabira omwana waayonka obutasaasira mwana wa ndaaye weewaawo. That means God is a witness. He has said yes. Weewaawo abo bayinza okwerabira, naye si kwerabirenga ggwe kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba biwulidde ebyo. Omukazi ayinza okwerabira omwana waayonka, kisoboka. Obutasaasira mwana wa ndaaye ekyasobose dda, n'azingazinga n'asula kasasiro. Mukama aga nti weewaawo abo bayinza, abo bayinza okwerabira, naye si kwerabirenga ggwe. Lumaakinga olunyiriri olwo lukuzengamu amaanyi. Katonda tali kwerabira, tali kusuula kasasiro ng'omukazi omu mu 100 bw'akwata omwana n'azinga mu kiveera n'asula kasasiro. Era agamba nti raba, nkuyoze mu bibatu byange, nkuyoze mu bibatu by'emikono gyange, ebisenge bye biri mu maaso gange bulijjo. Kati omuntu akoze obuyamu bw'atyo aba yeetaaga commitment yo. Yes, Katonda bagamba nti si kwerabirenga ggwe, munoonye nga bw'osobola. So mbaaniriza mu kisiibo ekisembayo mu mwezi ogwa Desemba, kitandika ku Mande, tugenda kwanointinga, tugenda kusaba, tugenda kugabana ekigambo, tugenda kudedicatinga obulamu bwaffe obw'omwoyo n'obw'omubiri, tugenda kudedicatinga emirimu gyaffe. Era Katonda ng'agabiridde Sunday egenda okusooka nga tumazeeko ennaku 7 ezisooka, tugenda kupangisa tents n'entebe, so that abatasobola mbeera ya budde musana nkuba biki, tents weziri ezimala, n'abatasobola akatebe kaffe akakanani zibeerewo entebe ezimala. Sunday eneesooka yeebala yokka nga 7. Then ne Sunday eneesembayo, the last Sunday of praying and fasting, era tupangise tents n'entebe, kubanga ye service egenda okusembayo mu bisiibo eby'omwaka guno. Buli omwojjose n'amaanyi, atasobola kusiiba olw'ensonga 3 z'empadde, oli nakawere, oli lubuto, oli ku strong medication yojjanjabibwa, olina kumala kulya olyoka ofuna eddagala. Teweeraliikira, saba n'okukkiriza, era Mukama mugambe bw'olimponya ndisiiba nange ndimira mu kituli ku lw'abalala. Mugambe bw'olimponya nange ndisiiba era ndimira mu kituli ku lw'abalala. So twekolemu omulimo, tulekerawo okwekwasanga mu maaso ga Katonda, lekerawo okwekwasa. Omanyi nze njala ennuma bumatu, tennuma ng'abantu abalala. Olimba nno, waliwo akaseera katuuka ng'emmere tebalina bagiyisa, ne babyipassinga, n'osanga nga bakusonseseemu akaseke. Abasawo mbakubireko mu ngalo, batetenkanya nnyo akamere ne bafuna obakayisa ate ne bafuna n'obakagirayo, n'oliira mu lupiira ate n'ofulumira mu lupiira. Kati ng'ebyo tebikuliiko, weebaze Katonda, tolina na nsonga ya kwemulugunya. Yingira ekisibo nga kirimu okusiima. Bassebo ne bannyabo abali ku bitanda basiima, bagamba Mukama tutaase, naye weebale kubanga tetuli mu ggwanika. So bw'obanga toli ku bitanda nga toli mu ICU era nga toli mu ggwanika, tolindiridde abanaakima omulambo, era nga toli mu ntaana, weebaze Katonda, tewali nsonga ya kwemulugunya. Novemba tumumalako ku Sunday eno, tubaaniriza ne sekubaaniriza mu Sunday service ku Canaan Land.
era nzikiriza ng'ejja kuba yakwanointinga tufulume bulungi November okwosa enkya Sunday service ku Karani ku Sunday nonga 3 tusibule November. Ebizibu byonna eby'emyezi 11 bigende tuyingire mu mwezi ogw'amazaalibwa. Ebikulu bizaalibwe, ebirungi bizaalibwe, eby'amaanyi bizaalibwe. Njagala kufundikira emisingi gya leero ne Saara. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana w'omulamu gwe waayo naye ne yeewaayo n'atufiiririra n'azuukira mu bafu. Nsaba Mukama nge Taata abawuliriza emisingi gino abali ku bugazi bw'ensi eno naye ng'ali mu bafu, financially mufu, essanyu ly'omu maka lyafa, buli kimu mu bulamu bwe kifu, naye nga waali kwegalidde Mukama nge Taata amaanyi ag'okuzuukira gake, amaanyi agazuukiza gake, amaanyi ag'okuzuukira gake, wabeerewo obulamu Taata. Otuuka mu nnyumba ya Mary ne Masa ne bakugamba singa wali wano mwannyinaffe Lazaro tiyandiziikiddwa, tiyandifudde, n'obaga nti ntuuse Yokaana 11:25 n'ogamba nti gwe bulamu era gwe kuzuukira. Nkwesiga Mukama nge Taata mu kigambo kyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Nsaba amaanyi g'Omukama gayingire eri ababadde bakaaba, ababadde bagamba ne bwe kinaba ekisibo ekyo ne bwe kyandibadde kya ssaawa 2 nandikisibye naye ndi bubi. Taata totukolera lwa kisiibo, otukolera lwa kubanga otwagala. Kwegayidde Kabaka w'abakabaka abantu basumulule ebibadde bibabonyaabonya emyezi 11 bikome mu ddakiika zino ze tulimu mu misingi. Eddoboozi ery'essanyu lye batakyawulira badde mbaliwulire, eddoboozi ery'essuubi lye batakyawulira badde mbaliwulire, eddoboozi ery'obuwanguzi lye batakyawulira badde mbaliwulire. Amaanyi go geegatte n'abali mu malwaliro Mukama, amaanyi go geegatte n'abali mu malwaliro abali mu woodi awo abataddeko rediyo. Ndabye abantu Mukama nge Taata nga bajja n'obujulizi, akalediyo baakalemezaako n'oyokya kansa. Oli Katonda atalemererwa Mukama. Bataase abali mu Cancer Institute, bataase Mukama abali mu ICU, bataase Mukama abagenza okuzaala bazaale bulungi baveeyo n'ezzadde, si kuzaala ate omwana n'afiirayo. Bataase Mukama nge Taata abali ewaka, abali mu kujjanjabibwanga bali waka, bataase. Abalina abazadde baabwe abali mu malwaliro bajjeeyo nga beetambuza. Obukadde tebutegeeza kufa. Ibulayimu jjajjaffe wamutuusa ku 175. Lekano yajjanjaba mukadde wa mujjeeyo nga mulamu, ajjanjaba maama wajjanjaba taata we amujjeeyo nga mulamu. Nangiri ekisa kyo Mukama kyegatte ne bannakawere bwe balongoosa abatannawona bulungi munda n'ekungulu bawone mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde alukindo luganye bakuzeemu emirundi mingi, mpita amaanyi ga Katonda galugatte era galukaze n'abasawo beewunya ekyabaddewo. Omukono gwa Mukama guwonye omukadde oyo gwe balongoosa, mukono gwa Mukama guwonye omukadde gwe balongoosa, abali mu malwaliro agali mu bibuga n'agali mu mawanga n'agali buli wantu wonna. Amaanyi ga Katonda geegatte n'obulamu bwammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli eyogera nti omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo emirimu gya Setaani. Ebbaluwa Yokaana esooka essula 3:8. 1 John chapter 3 verse 8. The Son of God was manifested that he may destroy the works of the devil. Nsaba Katonda mu linnya erya Yesu amaanyi g'omwana we gayingire mu nnyumba yo, gayingire mu mirimo gyo, gayingire mu musaayi gwo, gayingire mu baana bo, gayingire mu mwami wo, gayingire mu mukyala wo, gayingire mu nnyumba. Wabeerewo okuwonyezebwa, okusumululwa. Emirimu Setaani gy'abadde akoze gife, emirimu Setaani gy'abadde akoze gife, emirimu Setaani gy'abadde akoze gife. Ebyoto by'abalubale byatike mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
ebyoto by'abalubale byatike mu linnya lya Mukama Yesu. Ebyoto by'abalubale byatike mu linnya lya Mukama Yesu. Amaanyi g'emizimu, amaanyi g'essaba, amaanyi g'emmandwa, g'emisambu, ag'amajini, g'ebiteega, amaanyi agava mu nnyanja ne mu nsozi, tugasaanyaawo n'amaanyi agawangula Setaani emagombe mu linnya lya Mukama Yesu. Amasabo gave mu nnyumba, amasabo gave mu famire, omukono gwa Mukama gwe guba gulabisibwa. Amaanyi ga Katonda gajjewo obwavu n'amabanja, amaanyi ga Katonda gajjewo okutya n'okweraliikirira, amaanyi ga Katonda gajjewo endwadde, amaanyi ga Katonda gajjewo emisango. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, gw'atambudde obwoya ne bukugwa ku magulu myaka na myaka, omusango gwo teguva mu kooti, genda oguwangule mu linnya erya Yesu. 2:25 gweko ng'oli wa ddembe ddala nga Yesu bw'agaba eddembe. Omwana wa Katonda bawe eddembe, baba baddembe ddala mu linnya erya Mukama Yesu. Nangiridde mafuta ne maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, Katonda afundikire Novemba n'obujulizi mu bulamu bwo. Afundikire Novemba n'ekyamagero mu bulamu bwo. Afundikire Novemba n'obujulizi. Wasigaddeyo olunaku lumu 2 tumaleko Novemba. Nsaba ekyamagero, nsaba ekyamagero, nsaba ekyamagero, nsaba ekyamagero, nsaba ekyamagero, nsaba ekyamagero kitwale mu linnya lya Mukama Yesu. Katonda akusanyuse, wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Owangule, ate towangula buwanguzi. Owangule nga bwe kyawandiikibwa mu Baluumi 8:37. Owangule n'okukirawo. Be more than a conqueror in the mighty name of Jesus. I command testimonies to come in the name of Jesus. Buli ekibadde kikutte obwengula, buli ekibadde kikutte ebibyo, buli ekibadde kikutte ebisuubizo byo, buli ekikutte sente zo, buli ekikutte payments zo, kite mu linnya erya Yesu. Amawulire amalungi buli ekibadde kigakutte, kite mu linnya erya Yesu. Wabeerewo obujulizi. Amaanyi ga Katonda ngawulira agabunye wonna. Abali eddoboozi ku Solot FM, Solot TV, Solot Media App, YouTube, Facebook, TikTok, amaanyi ga Katonda ngawulira. Ebizibu bigende ne Novemba, ebizibu y'emyezi 11 byonna bidde mabega waffe, bigende mu bunyo obwanvu butakoma. Naye obulungi bwa Mukama bulabisibwe. Omaleko omwaka ng'olaba obulungi bwa Katonda. Tusinkane mu Sunday service ku Canaan Land ng'ositudde obujulizi mu linnya lya Yesu. Ojja otoola amaanyi n'amafuta agayingira Desemba ku Mande ng'otoli muntu wa bulijjo. Kikubeeko, kitwale in the name of Jesus, the Son of the living God. I declare sounds of victory in your house, in your life, in Jesus' name. Mukama abampeera omukisa. See you on Sunday at Canaan Land. Let us start together Monday, the fasting, the last one, prayers and fasting of December. I love you. Jesus loves you so much. He died for you, not me. He died for you. He died for you and I. Yatufiirira Yesu. Weekumire ku munnyo, weekumire ku salt. Baagaliza weekend ennungi, abalina emikolo enkya, abagibaddemu olwaleero, Katonda ayongere obbanyweza. Ssanyu lya Mukama linywere. Abalwadde basiibulwe ku Sande muli ekyemisana n'abantu bammwe ne bazadde bammwe n'abaana. Musiibulwe mu linnya erya Yesu. Discharge, divine discharge in the name of Jesus, the Son of the living God. Say amen. Shalom, shalom, shalom.